Abakyala baagala balungi abeekumira kusenga Faith 256. Olwaleero nno kansubire muli bulungi yenna gye musinziira okumpuliriza. Olwaleero tugenda kwogera ku bigambo bye tutalina kwogera nga tuli mu kusikina. Abantu abamu mulina ebigambo bye mukozesa nga mu butuufu omuntu kireza omuleka nga yennyikidde bana lindako oba nga tuli mu kwezina. Tulina ebigambo bye tutalina kukozesa nga olinza obikozesa mu butamanya naye ate nga omuntu agenda bifunamu bulala ng'oluusi gw'obadde okyogera nga tokigenderedde naye ng'omuntu waba akiwadde obudde alinza ogamba lwaki yayogedde bw'ati ne bw'ati. Okwezina kuli sensitive nti bw'oba omuntu osobola omugamba ekigambo omulundi gumu ne kitta muudi olubeerera nga mu butuufu ne bwakiroboozaako akasolo kalinza okugaana okuyima waba musajja ate waba mukazi ng'amazzi gabula n'omutuuma nabukalu naye ng'ate si mukalu ng'oluusi muneego waleeta embeera eyo okubeera mu bulamu bwe. Kaakati waliwo ebigambo abakyala bye tukozesa omuntu akulika akuzina n'osikina obugambo bwo nga bulungi ng'obusengese bulungi n'otandika okusikina obugambo bwo saagala basikiniramu baabiŋŋaana ebyo n'otandika obasikiniramu awo n'osikina ogenda okuwulira banaye pepe onzinye bulungi nnyo nnyo bannange gwe abasinga baani mukiraba nze kati kambabuulireyo kino tetuli baana bato omuntu wakusanga nga tuli mberera of course aba akimanyi nti nno wali weegaseeko n'omuntu omu oba babiri whatever oba basatu oba bana it's your past life nabwe oba wali weegaseeko n'abantu bataano it's still your past life. Talina lukisa lukujajinga, talina lukisa lugamba nti lwaki kubanga bali mu byayitaabi wabamanya nga tonnamumanya ne mwawukana ng'era tannajja mu bulamu bwo. Naye kirina engeri gye kishookingamu omuntu okugamba bannange bebi gwabasinga nze bannange obasinga bonna bannange onzinya bye batanzinangako baani. Kirina engeri gye kitasawundinga bulungi mu matu ga muntu. Yes yakimanyi baakuzinaazina dda akimanyi nti oli mwana muto naye tekyetaagisa. Ekyo tuba tetusaanye kukigamba muntu gwe twagala. Ekirala bw'aba musajja banaye kankubire mukazi gwe owooma nnyo 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 nze banaye sizirangako omukazi awooma nga ggwe bannange obansingira baani benkusingira baani kati bw'osanga nze kajja bango bye bw'obisikinayo ebyo mbakubuulizaawo sijja kulimba. Ekirala kyenjagala okwefasaizingako tulina ensobi gye tukola abantu abamu nga bali mu kwezina n'otandika okwagala okukozesa ensikina y'erinnya. Ensikina y'erinnya nagibagamba nti bannange bw'oba okimanyi nti olina more than one pattern nti olina abasajja abasukka mu omu mbadde ngenda kusaba ensikina y'erinnya liveeko kubanga amazima omusajja ojja muyita erinnya eritali lirye ate nno tolaba nti nno nti bino ebirala tubigumiikiriza ekyo mukwano n'okiyita omuntu awo bikoma. Bati ni ababigumiikiriza mpozi nga badde nga naye kale takwagala nnyo biri awo nga naye wange akimanyi nti gwalinza okwenenya naye ng'abadde akwagala byalaali awo webikoma. So ensikina y'erinnya eno tugirekera abagisobola tetugiyita bannaffe kuba tujja giyita omuntu ng'erinnya sirye n'abaami kubanga nammwe mukiyina mumanyi okubeera nga muli mu kwezina n'olyoka omuyita naaka kyokka nga gw'oyita naaka yaani ye nakyanzi. Kati nakyanzi ne naaka nakayiza ne nakyanzi bikwataganirawo naaki omuyita naaka. So twewala okozesa erinnya bwe tuba tuli mu nsonga z'okwezina nga tugenda mu nsonga z'okusikina eryo lireke toliyita as long as okimanyi nti olina omuntu asukka mu omu. Bw'oba olina omuntu omu obukozi kaakati erinnya onaaliwabizaawo ng'okimanyi nti lyeryo lyoliko oba tosobola kulisobya. Ekirala kyenjagala okwogerako era nga tuli mu kwezina waliwo abantu abamu mubeera nga musikina naye ng'olinga akomandinga omuntu. For example omuntu alinza okuba akuzina nga bw'omugamba omusajja Sam bw'otyo totaddeemu yadde kawoowo totaddeemu yadde ki kaakati oluusi naye n'awulira nga tafuna moral oluusi ekuddamu n'ogamba nti senga omusajja yena bw'osikina bannange okwezina kuno nomukulaba kunyuma omuntu alina vibe. Bwe nzija ne vibe gwe nompa nga gwe kivibe kyompa tekinkolera kitegeeza tetugenda getting along. Bwe nzija nga nnyimba n'oyongera ku luyimba lwe nnyimbiddemu oba bwe nnyimba oluyimba nga lunyuma kitegeeza ogenda kuzina. Bwe luba terunyuma era ogenda tojja kuzina. Tuli mu ndongo nga gw'otandika kuyimba walumbezzaaya gw'olaba nga bijja tebijja
so tulina okuyiga okubeera nga tukakkanya eddoboozi. Oyinza okuba togenda kwogera stereo, togenda kwemuula, togenda kukola ki, naye wali oyogeddeko n'omuntu mu ddoboozi ekkakkamu nomugamba naye munnange sebannange kankubuulire mu ddoboozi ekkakkamu, tolekanye, totaddemu stereo, teweemode, you didn't make it extra, just okkakkanye bukkakkanyi. Kirina engeri gye kireetera omuntu okubeera ng'ali turned on, ekimutera okubeera nga omuyimo gwo gweyongera, omukira ne gwereega bulungi, n'alyoka akuzina naawe n'okitegeera, aba mukazi n'alyoka akuyiira amazzi naawe n'okiwulira. Naye muli mu kwezina bw'oli mu kusikina naye olinga oba akola ki, waliwo ensikina eno gye tusikina eringa yakunyumya, naye era n'emboozi eyo tebeera nti Saamu kankubuulire kaakati olaba Saamu nze kati kankubuulire Saamu ddala olaba nga bijja. Olinga agamba nti byenkola eno wansi tolina kyofiiringa, tolina kyowulira. Kiringa kankugereze nti omuntu nga badde bakusala enjala ne bakusala n'oteenyeenya, naye ng'oli asaza ennyama n'omusaayi ne gujja. Ono yafa obusumyo yasannyalala omubiri aba takitegeera. So nakyo bwe kityo bwe kibeera ku bantu mu kikolwa ky'okwezina. So eddoboozi tulina oddikkakanya, naye tuba tusazeewo okusikina nga tusikina emboozi, tuba tulina kunyumya emboozi nga eddoboozi lyaffe liri wansi. Then ensobi endala gye saagala tukole oba gye njagala twewale kwe kuleekaana okuyitiridde. Waliwo ensikina za njawulo ze tulina, waliwo abo baleekaana naye ate waliwo omuntu aleekaana n'akutta muudu, nga ne bw'aba musajja akutta muudu, anti waliwo n'abasajja abasikina banaye ng'akuba omulanga ng'oyinza okugamba omutta bumuyitiriddeko. Yes, tetukyuzinga bigambo bye tukozesa mu kusikina kubanga kiri automatic, naye ate okuleekaana tusobola okusalawo kukendeezaamukko. Bw'oba owulira nga gwe tosobola kwewala, osobola okusalawo okugamba nti mu butuufu n'oleekaana ebiri unnecessary, omuntu n'omutta muudu. Yes, okuleekaana kubaawo, but bw'obanga okitegedde nti ono omuntu, in fact I don't think nti waliwo okuleekaana nga kunyuma, naye waliwo okuleekaana wowe maama ze onzita wowe mbona muyinza olowooza nsaaga mukwano gyebiri babireekaana ebyo by'owulidde ndeekaana gwe throughout omuntu yatandise kukwatako, omanyi ng'omuntu wona amukwatako nayerekanga bwati, kati gwe batandise kukwatako tanana kuyingira akuyisiza engalo bwati mbisa maama nze munansonyiwa okuseka bannange, ebyo ebintu si birungi, okwo tekuba kusikina kulungi, mukitegeera bantu bange. Kale munzikirize ngendako maani ne tujja kwongerezaako omulundi omulala, naye teweerabira bw'oba osikina bannange, sikina ebirungi, okwezina kunyume, temukufuula ate omuntu kwetamwa. Okyobalaba osanga abantu abamu nga yagamba nze saagala muntu asikina, nze njagala nkuzine ng'oli awo olinga kibumbe. Tali weird, alina experience embi gye yafuna, kaakati alowooza that's how it is with all the people. Naye ng'omukama abankuumira abanjagalire ate era abansasulire kyemusinga okwagala muna baviewer bange abalungi, basubscriber bange abalungi, abampuliriza abanfollowinga n'abanjagala. Njagala mbakakase nti mbaagala nnyo nga bwe munjagala. Yeah.